z'obuyekera bwe zifaanagana naddala ekiyitibwa urban guerrilla warfare. Entalo ezirwanibwa omuyekera gw'olwana naye mu kibuga tomusobola. Mulembe gw'obote wano waaliwo UFM ne FEDEM eyankwanga ne UFM eya KAYIIRA Andrew Takome KAYIIRA kyebakolanga mu kibuga wano nga bebeefuga ali ku saidi y'eggaba ngo yatwalayo ali ku saidi y'emakindi eno nga wawambyeyo kati ogenda okulanga ne gavumenti oganti ebalwanyise nga kizibu omwana ow'omu kibuga aba mu kibuga kati lwe lutalo luno Hamas oganti ogenda omulwanyisiza in a densely populated place nga talinawo walala wadda okuba nti yakomyewo bwati I think was surprising. Kati phase 2 egenda kubeera nzibu kubanga ebadde egamba Israeli okugirayo ddala amagye gaayo ngate Israeli yeegamba Victoria yayo alina okuba nti Hamas tekyasobola kubeera mu buyinza. Hamas bwe bateriiwo who can take over? 2 waliwo question nene nnyo ya reconstruction. Amawanga g'Abawarabu for the first time okuddamu kuzimba okuddaabiriza oba okuzzaawo ebyayonooneddwa bibalirirwa mu buwumbi 350 $350 billion ezirimu. Question is who is going to pay? Ani agenda okusasula? Mu mateeka amatuufu yalibadde Israeli kubanga yabyonoona yakuba so bwekibanti wabaddewo obwenkanya mu dduniya Israeli yabadde n'okufinansinga reconstruction eno. America eyagaye gitwale mbwe gideveloping as a Middle Eastern Riviera. Riviera bufu bwakusanyukira mu mayumba ga beeyi galina gali ku mwaro gatunula semayanja and this is not acceptable. Amawanga g'Abawarabu for the first time googedde eddoboozi limu kino tekiriiyo kibatakanyako kiri kimu bwe kiba tekiriiyo. How do we deal with the reconstruction? Tugenda tutya kuzimba tuba tugenza ogiteekawo ani agenda ogisasulira? Awo wennyini wenjagala tutandikire ani afandinga na lwaki yeyandibadde afandinga reconstruction eno oluvannyuma lw'okufuna obubaka buno butono nnyo. Time check. Sawa zigenda kukwera mukaaga ez'omutuntu. Time check ekuleeteddwa MTN Momo. Sente zo bwe ziba tezimala gattako ne Momo Advance. Kozesa Momo app oba onyige *555*5#. Osasule bills zo oweereze sente oba ogule bundles weesootinge ne Momo. Nga baliwo munne Kyiira Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu Kito Ekira. Essomero lya Kisulo n'eri abava ewaka lisomesa amasomo gonna n'eddiini. Tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6. Tulina buli kimu ekifuula omwana wo w'omugaso eri eggwanga. Kuba ku 052 saati ng'eyakayagana ate onya bulungi kakodyo ki? Tewali kakodyo hani kyamagero. Kyamagero mu ngalo zo? Nedda sabuni omupya White Star Magic ow'obuwungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium sabuni ow'obuwungu okuva mu Bidco ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Okwozesa White Star kyamagero mu ngalo zo. Ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Omuzadde kiteebereze ng'owangudde school fees za mwaka mulamba. Sasula school fees ng'okozesa Momo nyiga *155*880#. Olondeko school fees pay. Oluvannyuma osasule school fees z'omwana wo. Wandibeera omu ku bannamukisa abagenda okufuuka abawanguzi. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukuba n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *100*2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
Musata Memorial Run yakwera ngenda kusomweza 23 February kusawa 12 ez'okumakya awo ku Hotel Africana kitegula emitwalo 2 n'ekitundu tuddukanga twagala okuzimba ekijjukizo ekya Sheikh Musata wali ekigogwa n'olw'ensonga yonna gy'oli nkuyita muganda wange yahe jangu tudduke tuzimbe ekijjukizo kino tusimbula ku Hotel Africana kusawa 12 ez'okumakya era we tujja okumaliriza genda ofuna kiti y'okuva ku Pal FM Reception Masjid Musa Hotel Africana Eke Book Center ku Mukwana Arcade oba ku esimu noti 7526 Musata Memorial Run 2025 ewagidwa Pal FM Radio Islamic Circle Uganda Limited Hotel Africana Musata Tours and Travel Office of the Supreme Mufti Taiba International School ne Salam TV. Iraji Foundation get woman a big events bakutusako the National Quran competition is okay de dala mugwanga techibanga wo ku Kampala Serena Hotel gabiri mu 3 February 2025 National Quran competition is okay de dala zinononga ze finals ngambe gabiri mu 3 February 2025 ku Kampala Serena Hotel rwebirabo bingi byokwangula hija ne umra Success Motors iwonde abawanguza babiri emotoka ukitini birala bingi sasula ne mu tiketi emitwalo 3 emitwalo 2 MTN ejidiza abantu mu Ramadan ati emitwalo 5 ordinary emeza y'abantu obunane ya VIP ya milioni 2 okufuna tiketi yesalidwako downloadinga momo app omanyiga *550# iwagitwa MTN Momo Pay Salam TV Fenon Pal Radio Royal Milk Safe Boda Tawakal Travels Hijab Nation Umeya nibitikikibwa Iraj Foundation geri wamuna big events. Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise na kuseka weka siza butasanyuka ngenda kwewandisa kati ogenda kwewandisa era weesimbyewo ku bwaki gwe twotegedde zisiri kubya mu bya dunia nze nzira yokola hijja kasi tannafuna abatuufu abakola kyenjagala be bali waabo Tawakal Travels Hijja and Umrah Services mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala kubanga bafaayo ku buli muntu n'ekikula kye kati ngafu abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate tusebeekanya ate ng'ebyendya ebyensula obujjanjabi byonna birungi kati nno gwayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku Magoba Shopping Arcade okuliraana Masigidi Magoba opposite ne paaka enkadde oba kubira Dokita Kikambi ku ssimu eno 0772 oba eyamwali mu Mayambala 0701 ne Dokita Kuzayima ku 0758 oba eyaseeka Nassa 0759583511 musaba kutonyeze mwenda dakika ziri 4 zawukanye ku ssawa 6 ez'ettuntu ly'olunaku olwaliro tukyali ne Hajj Kasim KAYIIRA ku nsonga z'eggwanga lya Isirairi ku ssanulwanando lw'e Gaza oba n'aba Hamasi. Hajji wetugendedde mu kuwummulamu ng'ogamba bakyebuuza ekibuuzo ani agenda okufinansinga reconstruction process eya Gaza. Abawarabu for the first time batudde kubanga twali tukyogerako mu last week netugaa nti amawanga g'Abawarabu agasinga ddala gafugibwa ku nfuga ya dictatorship kati bonna batya nti ekiyinza okuddirira naddala kyakiteesebwa Donald Trump development ya Gaza yabadde etegeeza okumaamulayo okusiguukulula abatuuze baayo ate nga nabo kubanga juzi nakubuulira ekyansese ennyo yayimpulira minisita wa Smotrich wa Israeli eraga nti n'abantu abali mu kulemera mu Gaza nga bagezaako kujustifying ekyokudevelopinga Gaza naga nti n'abali mu Gaza nabo sinabaayo babo bano mpunzi ezaavaawa ez'omu 1948 ezaaba kati 1948 nga Israeli yennyini ate ye yabasiguukulula ewaabwe mu Jaffa n'ebitundu ebyenjawulo. So kino kibaddemu threat nti ogenda okuredevelopinga kitegeeza okujjamu abatuuze baawo. Redevelopment singoga nti badde ekolebwa nga bamala ne babakomyawo abatuuze baawo ne badda mu bizimbe byabwe ne badda mu bifo byabwe it would make sense oganti otuttewo obutwazi mbogenda odeveloping okolewo Riviera kiba kya bujozi nnyo mu byafaayo by'obuntu humanity nga bwe twogera mu mbeera z'obuntu. So nekiba nti dilemma ennene eriwo kijja kwetaagisa 350 billion bisatu buwumbi 305 obwetaagisa tugenda okuddamu okukola reconstruction 200 mu bwonga byetaagisibwa mu myaka 2 egisooka okusobola okukola ebyamangu ebyetaagisa okuzaawo infrastructure okukola systems bla bla buwumbi 2.
kati nga 15 kijja oluvannyuma ogenda okukola ebisembasemba yebijjuliriza amawanga gonna gatunuliraganye Donald Trump plan ye yali nti ng'ayagala agitwale naye ate ng'ayagala akozese Saudi Arabia okubanga esasule abadde agisubiramu akasirivu kamu $1 trillion Saudi Arabia gyebadde bagala atoleko ziri billioni 3 asasuleko Jordan asasuleko ne Misiri z'abaweeza obuyambi then asigazeeko enjawulo yo ng'omusuubuzi nabali alina okukola bakole naddala bw'oba owidde nti weetaagisa obuwumbi 3 Trump yategeera business nedde oli musuubuzi era wagenza okugaggawalira toyinza kutaba shurud toyinza kuba musuubuzi n'otaba shurud n'osuubira nti onaamalako so ye abadde ali mu kubala kibalo kye kadde era mawere nti kati eri Israeli Benjamin Netanyahu mu kaseera kana akyasobola okugamba famiri z'abantu nti bannaye tukomezaawo ku bantu mbadde mulowooza nti bantu tubayite mbakomezaawo anoonye lwekwaso yonna emujja mu kyokusigenda mu maaso ne phase 2 eya ceasefire eno ngisabira nnyo edduwa esobole okusukka wenjiraba naye ndaba nga emikisa mitono Israeli ejja kunoonya kasonga konna we kali example ngene ey'omulambo guno ogw'omukyala one neewunya n'okwewuunya preservation y'emibiri egyo bagipreservinze bati abantu bano battibwa mu November battibwa mu December okuba nti emibiri gino gisobodde okubeera preserved all this long ndi mu kwebuuza ku bantu abatalina facilities abali mu dduka okutereka emirambo gino ne bagaa nti abalamu balamu naye n'abafu nabo ne basobola okuba nti batereka emirambo gino okutuusa ku point wagenza okugikolerako exchange kyewuunyisa nnyo like ku facilities abasajja bano gye babadde balina ez'okusobola okukeepinga emirambo gino naye ate nendabamu n'ekirala kubanga kati omulambo gw'omukyala guno Hamas si be baali bamulina yali group ndala most likely Islamic Jihad oba group endala kati Hamas yagenda kuteeseganya n'abali bali bajje babakwasa omulambo guno kati nabo basinzire kweja emirambo nabo bajje bagihandinge over Hamas yebadde mu negotiations ezo zonna so ekyokuba nti omulambo wabaddewo mix up ekyo I don't think nti Hamas ku ddakiika eno esobola okukola ekintu kyonna ekiyinza okugamba nti no ceasefire ekoze eki efudde kubanga popularity yonna gyeyina mu bantu ba Palestina bakyajeera bamu ng'eddoboozi erisobodde okuyimirirawo to the very last minute nti babonyebonye naye batuusa okugenda okuteesa nga tebalina mulala gwe bayinza kuteesa naye okuggyako Hamas olaba nti kyatuuka mugenda mu kuteesa nga tebaagala kulabagana maaso ku maaso biyitidde mu Misiri biyitidde mu Qatar naye despite okukozesa abo third parties tekijjeewo kuba nti ultimately kigenza okujja okutuuka mu kussa mu nkola nga oyagala toyagala Hamas egenda kukola kiina okuba nga ekintu ekirimu era be baleeta abantu ne bakozesa international red crescent yes ne baba nga gye bakozeseza international committee of the red crescent ne baba nga gye bakozeseza gye bajja ne bahandinga over bano abantu kati balina bo ne babatwasa government eri whatever it is picture Hamas esigadde ng'ekoze eki egituddemu nga they cannot be removed as part of the negotiating team kati akazibu kizze nti kati for the first time mu byafaayo bya Israeli ina a very extremist government etayagala kugamba egambye nti omupalestina tayagala right yakubaawo newagirwa n'abatuuze bennyini aba Israeli okuba nti batuuka mu bitundu 7 mu 5 ku 8 mu 3 bonna nga bawagira baga nti ekyabadde mu Gaza kyabaze abamu nga bagaana okugamba ebitundu 68 nga biga nti tekimala ekyabaddeyo mwongere mukube beberere ddala ng'oyera omuntu okumujja mu kitundu kye so ati waliwo extremes bbiri Benjamin Netanyahu zalina okwesangamu wakati olina pressure ya families z'abaana abantu abawambibwa n'abattibwa olina pressure ey'abano abakuwagira bano ba extremists right wingers bonna n'abakuwagira bagandi ba settlers omuli bannakyesenza abagenda nga banyaga amataka banyagulwa amataka era bw'olaba ekiri mu West Bank Allah asaasire because the situation is getting worse every day beddi z'amataka Israeli okuva olutalo luno lwatandika olwa 7th October yakamala okweddiza acres 15,000 ezigenda mu kakaaga kati zaali 5,732 zigenda mu kakaaga kakati acres banyaze obunyazi. This is the biggest land grab okuva mu 1967 Israel we yatandika okuba nga etwala occupied territories. This is big mu buli ngeri yonna gye kiri kati force power bano basika ne families z'abantu batuuse okugenda okwekalakasa for the first time era mu byafaayo bya Israeli abatuuze b'eggwanga okugenda okwekalakasiza against the government kibali kinatuuka ku Saturday libadde protest ezifaanagana bwe ziti so okubanga olina enjuyi zino zombi ezikola ki ezisika
mu kusika kuno naye bakakatikira alina okunoonya balance. He's an extremist, yabadde agenda nabali naye pressure ya family zino tayinza kukola kitayinza kugignoringa. So singa naabanga amaze okusecuringa ba hostages eri gyali ayinza okunoonya ensonga yonna emuleetera okuba nti ceasefire akola ki aginyamu agituulamu agimenya afune bwagenda afune lwekwaso egenda okuyingira emukkiriza okuddayo ogenda okumaliza kyatamaliriza mu Gaza. Ndowooza Palestina okitegedde bulungi, bo bakyali mu kutya era nabo bakiraba aba Hamas ne bannazi b'eggwanga lya Palestina Israeli ayinza obuteeyongerayo mu nteekateeka eyo, ceasefire ayinza obutagenda kutuuka mu second phase. Kati nga tuvudde ku nsonga z'eggwanga lya Palestina tugendeko Ukraine. Volodymyr Zelensky yavuddewo obubi ne Donald Trump olw'ebigenda mu maaso era ebigambo Zelensky byakozesa kati ku Trump bikaawu nnyo agamba akolaganye n'abarasha batandise okumuwa disinformation kati gyayimiriddeko okusobola okwogera ku nsonga z'eggwanga erya Ukraine. Trump kikyayagala ddala ku ggwanga erya Ukraine. Trump yasooka omuyita dictator era atali mulonde. Decisions zakwata ne ziba nti zikontana n'ebigendererwa n'ebirungi ebyabadde biyamba eggwanga lya Ukraine. Weekend ebaddemu diplomatic stage nyumiddwa nnyo manyi nawe otuula ku radio n'obaako bw'owuliriza n'ogenda online ng'okola research wo. By the way research nkolera ddala mungi nnyo ogenda okujja okutuuka nti ogize bwoti nga gyotabadde wangi. Emisana nja kusiiba mu nnimiro kawungeezi ndabe ku bantu ekiro ngende mu research time gyogenda okukwata omala okulaba ng'ate okwata enjuyi zonna okwate bali b'omanyi nti ba liberals oleete nabano kati ba neocons otandika okucomparinga sources zino zonna okwate emikutu gy'amawulire ng'ena etaano gyonaga nti gino gyeminene olabe story yono bwa reportings ononyeewa alternative media nti kati nakusoma alternative media ogenda okulaba nga byejjayo binene n'okusinga ebya main source medias betulali tumanyi. So ogenda okulaba nga diplomacy first of all kinsanyusiza Donald Trump alina omuzannyo gwali mu kuzannya oguli mu kukyusiza ddala eduniya twagala situwagala omwagala tomwagala tutambulira ku nnanga ye omwagala tomwagala alina obuzannyo bwali mu kuzannya ate bwendi mu kulowooza nti bulina ne impact kati mu region yaffe n'ebiri mu kugenda mu maaso nga mu mawanga nga Congo. Nja kubuulira lwaki Donald Trump tiketi gyaleese first of all okusalawo n'aga nti enteseganya zigenda okwogera ku Ukraine ne Russia zitule Saudi Arabia. Right. That would be a very big question ku muntu yenna. Saudi Arabia suddenly bamutadde mu map waawulira nti kakati yagenza ogenda okuba nti mu international diplomacy amarewo olutalo olubadde olwatudde yatuuza abagenda okunyumya. Amawanga wano gatuuka Kenya wano mu region yaffe badde very very instrumental. Tanzania ebadde instrumental Arusha Accords ne babijja ne Dar es Salaam ogenda mu Kerere bakutwale mu kyalo tukutwale kumpi ne Kilimanjaro olengereko omunamalo kubanga mwina byemuteesiza mugende mulinye ku lusozi Kilimanjaro bamuruwulire mwaka wokaayo male muddeyo gye muva. Nairobi nebeerawo nga KICC Kenyatta International Conference Center ebadde center of so many discussions naye nabo ne batuuke Nairobi ne babigoba ne babitwale Machakos ne baga nti enteseganya za Sudan South Sudan ne Sudan engulu zigenda kubeera wano gye zigenda okuva zigenda okujjoga nti zisemukireko Eldoret nga bagezaako bino byonna biwa ensi profile ey'amaanyi. Saudi Arabia with all the money zeina bwowulira ebijoogerwako mu mawanga ng'ojjeeko kufa abasiraamu booga nti ogenzeyo okukola hijja ogenzeyo mu umra ennaku zino that's a very very big industry. Saudi Arabia is suffering when they come okujja okwogera ku bintu bya human rights eba bagivumira buli dakiika abakazi tebakkirizibwa kuvuga mmotoka okusiba abantu olina ddoboozi lyogera it has all been negative. Okutuuka n'ogiwa a level of international diplomacy lukalu lwa Bulaaya gye luli mu kufyuminga smoke ajira kubayita mu matu kugamba emika gye bayita mu matu olw'obusungu n'ennaku gye bayina. Lwaki Donald Trump okusalawa atwale Saudi Arabia akola ekirala ayita Russia yokka mutwale mu discussions conversations njagala nnyo nsaba nnyo Allah abawuliza ba parliament manyi nabo tebeerabira siroza nti bafaga tambula butambulizi ebigambo nayogera wano nga tuli ku Ukraine ne Russia nendaga international diplomacy kubanga ne kakati ne bagenda n'oga nti otuuziza Marco Rubio owa America Secretary of State Minister w'ensonga z'ebweru n'omutuuza ne Sergei Lavrov that he's not a match at all owa Russia.
taina bwa matching at all. Sergei Lavrov abadde mu international scene ya diplomacy emyaka jagala okwenkana obulamu bwange jagala okwenkana obukulu bwange. This is how long omusajja yabadde mu diplomacy. N'abeera mu diplomacy ya United Nations. Omuntu yenna yali akoze kira kati ngamono mu Uganda bw'owulirako nti ambassador ono yali akozeko mu United Nations. Omusajja muwe ekitiibwa mu ambassador ba Uganda n'owulira nti yabaddeko mu United Nations. Obuzannyo obuliyo kakuyega aliyo yitayite manju enkwe fitina edogo eriri mu international diplomacy tosobola kulibala level gye liriko. Abazungu oyinza okuza tebalina ddogo, abazungu bate balina shiriki ate omunene nnyo nga basanze Dr. Adam Senjala ye kati amalawo bamale talina wayinza kuyita gundi shiriki gwe batuddemu gwe balina n'amalawo. Okujja n'okwata Sergei Lavrov n'omutuusa ne Mike Rubio nga Saudi Arabia Mohammed bin Salman ali wali alinga supervisor. Saudi Arabia kakati ne trillion zetubale tuwogerako wali ayinza ziwandula. Kati one eno yabadde win ya Trump ng'agezaako okuliwaringa Saudi Arabia kabadde kabadi ate nga kakoze because Saudi Arabia right now wulanga importance jeina level ya importance jeina ndala. Also Trump kubanga kati bano bonna baba bamanyi balaba missions mugenyi kyajja Zelensky yabadde alimenti ogende Saudi Arabia era partly wabadde oga nti mu nteseganya zino weziraga ayinza okujja mu visit ye wenagira naye bajje bamusike abeeko bwayingizibwamu ko conversations wezituuse. Timing ey'okumanya nti kubanga nezo visit tegudde bugwe badde planned badde pre-planned. Yagenze mu Europe n'agende Turkey n'asinkana ne Erdogan amara okuva okusinkana Erdogan okugenda Saudi Arabia eri ku line ya list wagenda okujja mu kibuga nga ekibuga obensi gyoyingiddemu already waliwo enteseganya ezikwatagana ku byewo byotayitiddwamu was something that in terms of diplomacy ebadde ina level nayo endala gyegendako. So Saudi Arabia ku ludda lumwe mazo jiwa obuyinza obuga nti ebeetuuza ne bwe yabadde nga Saudi Arabia tetuddeemu okusalawo nti babituuze mu Saudi Arabia mokka. That was very significant. Naye ate ebadde neutral ground. Mwanga bugendo kwetegereza America ne Russia babadde teboogera. For the first time batuuse nga Marco Rubio agenda okusingana Sergei Lavrov batunuliragane oluusi n'okukwataganako mu ngalo. Naye Abarussia babatya obutwa bwe bagaba Polonia mayinza okujja n'ogenda okugwana mu handshake n'akuleetera kankuli y'embaruke n'ogenderayo. So mere fact nti enjuyi zino bbiri zasobodde okujja okusinkana again after months of y'obutabaako na kwogeraganya enebadde breakthrough y'amaanyi. 3 European Union n'amaanyi gonna gebaddemu because Trump yasooka n'avaayo n'abaga nti America spendinze obuwumbi 350 $350 billion mu lutalo lwa Ukraine over a country that is so far away from America nti nebwayo tebitukosa butereevu wano nakibali badde ogamba naye ne tugenda okuba tubiyingiramu n'aga nti olukalu lwa Bulaaya European Union ez'okuwogana nga bwewoggana to spendinze $200 billion over and above sente ze baspendinze meaning wekiba nti America etaddeyo 350 nga ebibiri byesinza European Union yonna omugatte ensi 27 zitaddeyo obuwumbi 15 ate mu bwo Bujirimani neba nga ate yo kati tingize over the bigger budget bana abasigadde bonna kati tebakyalina right esobola kuba nti egenda kwogera. Kyabula Germany ayagala muteke naye ku teba ayogere kati kubanga agenda mu kalulu kati shows manyi tata agenda ayinza kudda Christian Democrats bagenda okuba nti batwara most likely singa AFD n'abateyingidde bakimulaga kakimanyi kati ate bagenda n'okumulagako Trump Marco Rubio mwennyini JD Vance okusalawo Vance agenda meeting n'omukulembezi wa AFD ekibiina ekiwaligaye nti people power ye Germany kakati nga tamitinze chancellor yennyini ali ku bukulembeze. It was just something in terms of diplomacy level gye bali mu kutambulizaako ebintu ndala nnyo naye nga naffe kati erina kyeri mu kuwa egenda kuwa amawanga gana ddala kati agalukalu lwa Africa a level of boldness ebadde tennaba kubaawo. Amawanga gatandise okuvayo kati gagenda kutandika kufuna eddoboozi gye gasobola okwogera nti kino nkigobye kuwa ekyokulabirako.
Rwanda yagenze okulaba nga EU n'endulu gye badde ekolakola yonna nemanya Belgium eri mu kufufuutira ali mu kuseseketera eyagala bagende bagiteeko bastopinge ne mineral contract ebadderiwo between European Union ne Rwanda neyimiriza enkolagana yaayo ne Bubirigi tetukyalina kitugatta nga bano bakyanoonya bagenda okufuna statement bafune bagifulumiza kati amaanyi ga statement ne bwogikola oluvannyuma lwakiri era Belgium yagenze okuvaayo okujogga nti Rwanda egenze okuyimiriza enkolagana naffe nga already tubadde mu nteekateeka zaakujja kuyimiriza kino ekintu already oli abakubya abakusinze abamaze okusookayo kati kyoliko kyonna kibeera kifuuka reactionary so European Union Trump n'agigalira ebweru ng'ate yateekamu akasente mu lutalo luno amaze omulaba nti kati mubuno bano bonna n'abali mu kuba kerere Bungereza ne kerere pakati actually ndaba nti enkwata gye bakuttemu keesi eno ya Ukraine egenda ku affectinga nnyo ate relationship ya Trump ne Keir Starmer wa Bungereza already waddewo bad blood naye kati afugira ddala bad black luli waddewo bad blood bad black egenda okuba nti embeera yeyongera okusajjakula wakati w'enkolagana y'amawanga gano abiri and that will have a huge impact in terms of European politics yenyewe bwefaanagana eri Bungereza ate kyabulabe nnyo kubanga uyu Bungereza yamala okuva mu European Union ne bweyagala okudda kati process yogenda okugizzaamu esobola okutwala emyaka wakati w'etaano n'omusanvu tekyasobola kudda Theresa May kye yabakolera okubafulumya mu Brexit teyalowooza butawe banadda wali ebbugumu eryaliwo nga ffenna abamaze okutunzatunza abantu baguziza abantu zinali mu baremainers nali nagaana okuvotinga on Brexit na votinga nga njagala tusigale era kati bino bagenze okujja biddiramu abantu bannaye wano nga it's too late kakati Bungereza already emaze okubeera isolated waliwo kye bayita special relationship wakati wa Bungereza ne America era bwe baba banyumya we talk about our cross-Atlantic special relationship. Donald Trump yabitadde mudda yabirinye mudda byonna amazi yagasiikudde kati tumaze okutunywa matabangufu kati mudda kikeni wekiri. So that one kiri mu kujja nga kinawe kiteeka European Union egenda okujja ngeri ku backtracking. Trump adduse mangu nayagala asooke Russia kye yabadde ayagala kuwulira nti avuddewo na buwanguzi, nothing less of buwanguzi. Obuwanguzi bwa Russia agenda kubalira ku ebifo byakwata okuba talina kyagenda kutta. Okubanga talks tezinatandika Saudi Arabia, Minister wa Defense wa America n'avayo n'aga nti tekijja kuba realistic eri Ukraine okusuubira nti ebifo ebyakwatibwa okuva mu 2014 okulowooza nti bijja kuddayo nti kinaaba realistic. Already asetting omupiira aguteeka mu carpet aguteera side yoli yateebe. Kati Ukraine kisinga omuluma kiri nti ne bwana ayitibwa ogenda ku negotiating table Russia alinga go bamaze okuwa byabadde asaba. Ukraine talina bargaining chip kani already oli mu kuluzinga ku battlefront kubanga ono kyabadde aliko Ukraine n'ogenda okukola campaign gye bayingira mu katundu ke Kursk kali nti tujja kukola swap onziriza Kursk nange onziriza Donbass otunda oli mu Donbass nange nkuwe Kursk. Kati bigenda okutuuka nga Russia alinga akugandika Kursk gwe weyagala kasigalemu dekamalirize ekyawano ndabe bwona asigalayo ate nakabyamujje square kilometers kumpi bisatu kyendi mu kugamba nti right now yaganji gwe sigala yeeyo dekamalirize ekyawano ndabe bwona asigala nga tokyalina najja ofulumira kati wakakisoke kifuuka ekizibu ky'okufuluma. So at this moment in time okujja kwenti ebya politics Allah ayinza okubaawo kyakyusa noga nti nga Putin yafudde now and I would be lying in that dynamics zinzo okukyuka. But as for now Russia eri ku winning streak wegenze wano in terms of diplomacy ate ya keeping a low profile nti buli opportunities zewe yokwogera yonna. Donald Trump actually yakozeseza ekigambo eky'eggulu naga nti ono Zelensky takolanga ko effort yonna yakwogera n'Abarussia. This is the statement and I was just laughing when I was thinking that lwaki ebintu bino bigenda ne birinda bimara okutuuka eyo gye bituuse gatuloke tudde ate we twali tulina okubeera. Why waste time, why waste money, why waste lives obulamu bw'abantu abafiiriddemu abatokomokeddemu ebyo bibuga ebimuura bitundu nga Zaporizhia olabe engeri gye wayonoonebwa Oid olabe Mariupol olabe like destruction y'ebibuga bino. Odessa right now kati eri ku bunkenke because ojjukira naga nti Odessa bwekwatibwa Russia etuuka gyeraga right now Odessa yatandise enjegoyego zaayo zimaze okukola ki zimaze okukwatibwa Abarussia.
So this Russia alinga aga nti ndi ku non stop ngendo gantu tugenda mu ceasefire tugenda mu negotiations nga chenine nkwawa zijjudde kati emikono mpanikana mimwanika waroga nga akatono kazira mu nkwawa nyekate ne nkwawa tukyalina bwokola ki bopakiramu bwoterekamu. So we are getting to that point where this story eri mu kufuuka very interesting naye nga in terms of diplomacy mu nsi yonna egenda kuba ne implications. Obuzannyo buno obuzannyiddwa butandika okuraisinga questions abaffe diplomatically kati omuntu ajja kusobola okujja aveeyo awandulire munne eddusu mu maaso ng'amulaba nga yembeera gye bagenda okuba nti boogereramu Kirimaanya n'asobola okukola kyayagala agenda akikole nga talina amubuuzizzaako. There are all these dynamics. So osobola okusalawo n'ogaa nti gundi tugenda kumugjamu ng'ate akwatibwa kwensooka kubanga ultimately toyagala olina okujja obeeko w'omutuukako ng'olina okujja ofune bw'oyogera naye. Naye kati unfortunately for Ukraine kati ekiyinza okutandika kwe kutandika okwanika President Zelensky. Kubanga Donald Trump yakozesa ekigambo kiki kyamuyisa dictator, he is an unelected president. Tamu ye yaggwako kati okubeera ng'ali mu bufuzi afuga ng'ani ku mandate ki Bungereza kwe kuvaayo ng'ejustifying naye omusematalo ow'okubiri yasussa mu ssaawa y'akalulu omukulembeze Winston Churchill asigala nga asindiikiriza ng'ekimusindiikiriza kiki kubanga nti olutalo lwali lugenda mu maaso nga tebalina bayinza kukola kalulu. So kati dynamics zino zijje zinyuma nziteekawo embeera eno kati gyogenda kutandika okuba nti reflecting on olabe nti in terms of diplomacy how do we handle this, where do we take this okuva one, and that's very interesting. Yes, nga tuzze ku nsonga ya minerals zino waliwo ababuuza ebibuuzo kati America webanga etanso okusimayo minerals kiba kyabbanga kirubeerera bwe singa Zelensky apondooka naga tusayininga mineral deal eno America abagenda bayine comment basima banga bwetu babiwereddeyo ddala eri eggwangira America. Awenze naawe bayinza okuba nti bajja kubala 305 ebikoma kubanga America tali kuwa byabwereere talinza kuwa kyabwereere. So okusuubira nti ayinza okujja bakuwa ekyobwereere tekiriyo kati kiyinza okuba nti maybe banaalaba extraction egenda kufaanagana etyo oyinza ogenda okutuuka ne mu industries ezibadde zikola okulongoosa nga zabeera affected olw'entalo zino ezibaddewo nosanga ate balina okuddamu okukola repairs n'ebifaanagana nabyo ebyo those are costs zoba ogenda okuba nti ogenda consideringa naye for the first time era kati nakyo in fact kati kyekiri kinalowoozezaako bwe nawulidde mineral deal eno ne nga nti Rwanda okugambibwa nti egenze neyambayo M23 oba egenze nerwana inside Congo egenda kujjayo ki bwe bagamba UN experts ne bavaayo ne bagaa nti enerimu ku exploitinga would an American exploitation of Ukrainian resources yo be fine enaba justified ngorede weyagenda omuwera teyamugaa nti ojja kunsasula bwoti wali yajja buzi tulina okudefendinga democracy our democratic rights n'amawanga okuba n'eddembe ly'okuba nti gasobola okuba nti gakola kyegaagala we gakyagalidde. So I think kiragambe nti ebintu ebimu biri mu kujja mu duniya Allah aina lessons zaale mu kutuleetera ennene nnyo ze tulina okwegendereza kubanga in terms of diplomacy amawanga gagenda kutandika kukola ebintu ebitaliiyo and they will have nobody to tell them. World's policeman amaze okukola ebitakoleka agenze Gaza agambye agenze kwedizaayo kataka yasooka ganti akagula ng'ekyebuuzibwa kiri nti akagula kwani bimala okubanga bimusobedde n'akyusa enjoga n'aga nti agenda kukatwala kati ovudde mu kugula kati n'okutwala ogenda kutwala kifuba kubanga ogenda kugula kitegeeza waliwo ogwo agenda okukuguza ngenda kutwala kitegeeza obbye oba tewali nanyini kyo which raises all the questions. America ekyalina weesobola okuvaayo kati neetuula neega nti egenda kuboggola ng'eyo ennyumi ya demokrasiya n'ebifaanagana nayo nga waliwo byekoze nga abaana balaba kati eno mineral deal yonnene kuba kati mineral deal ate kati naye ejja kubeera limited kubanga ebitundu ebisinga mu minerals nga just n'okufaanaganako n'obulimi era biri mu Donbass ebitundu Russia byamala okukwata kati abaffe America eyinza okubaako enteseganya ne Russia neganti kansimekaawo komyewo ku buzito bwe nateekamu kubanga it's really complicated. Adamu Norway ndowooza kyekibuuzo kyabadde abuuza ng'agamba nti Norway yes. nti balina amawulire agabatuuseeko e Norway nga gabalaga
nti Donald Trump yatudde ne Putin amuddize sente zonna America zeetadde mu lutalo lwa Ukraine bw'amala ozimuddiza America ereke Russia atwale ebitundu bya Donbass byonna nga tamukubye ku nsoroboto singa bagenze mu nteseganya nti nze ntaddemu biliyoni zange 3.5 zikwata ozimpe bw'ozimpa nze nkukkiriza ekitundu ekyo kitwale osanga Russia nga anaabimuweera mu minerals nga twala minerals wansi nti siwulirangako simu eri wakati wa president ne banyumye essaawa 3 banyumye eddakiika 9 mu ddakiika 9 tomanya kyawogeddwamu naye sirowooza nti kiyinza okutuuka ku level eyo kati kiba kiyitiridde naye ku muntu w'omusuubuzi tomanya taamu ziyinza okuba nti zigezaako okwefaanaganyiriza ekyo naye nga tikiyinza kuteekebwa as bluntly as that bwe kiba nti etaddeyo kubanga ti actually n'obusungu obulala buli mu European Union esente Russia zeeyina ebweru ziwera obuwumbi 5 obwa dola baga nti reconstruction ya Ukraine ne cost ezigenzemu nakinaki zenkanankana obuwumbi 378 baga nti ku sente ziri Russia ze bafreezinga assets zaayo bajjeko bo actually baga nti bazitwalire ddala biri 5 bajjeko 378 ezigenda okuhandlinga reconstruction process ka balance kanona okasigale mu bataddemu omukono kubanga olwa basuubiza batana bakudelivaringa kati nga abantu basuubiza ennyonyi nga tebanazireeta nga Denmark bwe bagenda ozireeta nga ate Russia imaze okumaliriza olutalo Ukraine nasigala ekyazibanja ngezibanjiza mu context ki there are all these questions kati omuntu byolina webuuza bingi nga answers zaabyo ezisinga tujja kuziraba nga tumaze kuba nti tutuuseeyo gye ziraga kokula eri omuntu wa bulijjo 179 twagala kumaliriza ensonga ya Ukraine eyo egiddeko n'ebintu bingi kuba Ukraine ndaba Zelensky ayinza okuba sikyakyala kuba nalabye ne G7 Trump ayagala Russia dde mu G7 aga lwaki mwamujja mu 2014 tumumisinga twagala akomewo ne assets eza freezing bweza Russia aho yagala byo zonna sanctions ziveewo Russia atambula ayinza okubeera nga kati Putin yalya bwanywekereza okuva Trump yajja mu buyinza twagala kugenda ku nsonga z'eggwanga erya Congo sanctions zaateereddwawo America yagambye abakulu kuva mu ggwanga erya Rwanda yabataddeko nati ezenjawulo nga biva ku lutalo luno olwa Congo embeera yatabuka mu kitundu ekya Bunia Uganda ne tumaliza nga tugamba naffe tuzze tuyingidde Congo tugende tukose mundu tuweeke engeri gye tutaasa abantu bo mu kitundu ekyo bwe twaviira wano nga M23 ekubye mundu Bukavu egitutte ng'ogamba bagenda kutuuka mu kitundu awali abayekera ba Burundi tomanyi kiyinza kubeera nti kiddako tuli wano nteseganya babaga bagende mu nteseganya kikyaganye United Nations egamba Rwanda lekerawo okusponsoringa M23 osusse ogenda kwonoona eggwanga ly'abanno olutalo lwa Congo olulabawa we lugenda nga twatuse naffe okugendayo olw'embeera etabuse bibinja mukwata mundu birina abantu be batta direction eriki operation ya Uganda ekyambuzabuzizza nabadde nkyayagala mbeeko abakulu bensobola okwogerako nabo nsobola okwetegereza obulungi up to now nkyalina dilema nnene kubanga ensonga ezannyonnyoddwa ku lwange tezikola makulu okuyingira kwa Uganda ebunia up to now nkyageza kubanga already Uganda ebadde ina y'amagye tulina joint operations ezikolebwa wakati wa Congo ne Uganda operation Shuja ezibadde zikyagenda mu maaso mitundu ebimu okusalawo ne badeploying olwa militia groups ziri nagenze kulanga tulinga abali mu kuddayo mu jebbiri bitundu bya obudde bwa UPC ya Toma Lubanga ojja kujjukira nti yakwatibwa era n'asibibwa nafuna omukisa ogugoberera omusango gwe nga ndi Hague mu Netherlands omusango gwe mpaka gwamukka mu vine bamusalira bye bamusalira ogenda okumusiba gwe musango gwe gumu almost gwali gwagala okwekuusa ate ku bya Jean Pierre Bemba ne bwe yagenda kulwana mu Central African Republic nkyayagala kumanya kugamba interest weri ya Uganda mu operation naddala ku deploying ebitundu eby'Bunia kubanga bw'olaba Bunia weri n'ebiri mu Kivus ndaba nga biri warako kyabadde nga kyeyentiisa ekifaananyi kiyinza okubeera ekirala
kino sijja kukikomentinga kwekya operation kubanga nkyayagala bulungi ansa zonna zembadde nteekawo nga ndaba tezigguka kubanga olina lwotunula noga nti strategy eri bweti naye buli kyembadde nteekawo nga ndaba tekikola tekigguka kati other than being in speculation nja kwetaaga mbeeko nange bembuuza abansinga abamu abali mu mirimu egyo gyennyini okusobola okukola comparisons ndabe why naye ku ludda olwa M23 era kyetwaliko wane Bukavu Uvira kati already maze okutandika okulumbibwa era abantu bayitirivu 10 n'abantu bali twogera ku bantu abaddukira mu Uganda n'abantu abaddukira mu Rwanda mwatu ne Burundi abantu baddukirayo bangi bagenda mu kitundu kibitooke kati we kumpi wayibadoga nti umaze okusomoka ensalo oyingide ku side ya Burundi abanoonyi b'obuddamu nabo baga nti balinawo emitwalo 3 mirambo egy'abantu abadduse okuva mu Congo nga bayingira mu Burundi ndaba nga gye tulaga kiyinza okuba kubanga operation weziba zikoleddwa ne basobola okujja ne baga nti Uvira egenze olubaba olekedde ku nsalo ne Burundi kiyinza okuba nti bajja kuyingira Burundi kulumba kubanga bogenze kukwata gwanga na gwanga naye kiyinza okuba nti bataddewo road block n'azibira amagye ga Burundi okusobola okwetaayayo kulya butaala nga gayingira buyingizi awo kubanga Uvira ye wali kati ye business town abanyaburundi bonna bagenda bajje baveeyo bagende Tanzania bagenda wali amaanyi gakyali awo tundu akanyanza lake ku side ye Burundi wali all of that waina impact nene eriwo so ndabanga panga tutulaba nti tebalina force gye batanze kola kati egama nti bolekera Kinshasa ndoze kibadde wekinene kibadde kya operation kuteekawo mbeera yentiisa bawalirize government okusobola okwogera recommendation yakolebwa abakulembeze ba East African Community ne SADC mu meeting yabwe gye baateekawo ya peace process balimu okusaba President Tshisekedi ayogere butereevu n'abalwanyi ba M23 ninga bwe nayogera nti yes M23 ekyalina amaanyi fine efunye support okuva Rwanda fine ne ebizibu bya Congo bikyatudde nga binene kankyalaba nti dilemma ey'okutunda M23 nga M23 tujja kutuuka enkya wajjewo maybe M30 oba T20 or T10 bijja kutuuka nga bisigala bikyajja mbadde ndowooza nti singa kati America yayodarinze wati baweerewo ceasefire immediately n'ekyokuwodaringa sa mu nkola byanjawulo Congo nsi yanjawulo bw'olaba ekyali mu Somalia Uganda eri okegenda okudeployinga oluvannyuma AMISOM forces zisoke zigendeyo America bagenda ne Bugumu nga balowooza zino operations Iraq za Afghanistan zogenda kugwa bugwi kola bot bagenda kutuuka ng'Omusomali mulala nnyo okumala okutayo abasirikale basatu emirambo ne bagisiba ku pick up ne bagikulula mu moroka bu video butambi ne balinga bali baga katambuze American public opinion okutuuka ne ogana abaana bafiide mu mbere fangala wet America yavayo katatunula na mabega nenoonya abagendo bakolera omulimu kakati mu mbeera zenda ba mu Congo right now ndaba nga wali baddewo yes kati okuyimiriza okulwana kati bayimiriza okulwana kuki omuntu abadde amaze okufuna momentum ng'obadde ogenze mu gym n'omala okukajjuza n'owulira nga rhythm emaze okukwata genda okulira nga atoyagala oyimize treadmill nga eno obadde omaze ojjula emaze okubuguma it's difficult right now for M23 kubanga vision gye balaba kakati unless nga bagenze ku table ate ng'ebiriwo biri tangible tebakyasobola kukkiriza kusuubizibwa nga bwe kyali mu 2014 kina kusibwawo mu nkola ne bagamba kino kikolebwa mu nkola with the timetable zonna zagenda ziteekebwa nga government bwe mara okulya Kinshasa kasitaka pressure kakendera katono nga yeddirayo nga adda kuwayiniwe nga bakola kinga banywa which is different kakati ku nsonga ya sanctions ndaba James Kabarebe Minister of State for Regional Integration kosa n'omukulu amanyiddwa nga Lawrence Kanyuka Kingston baba kubye nati era ne company ya Kingston Fresh and Kingston Holding ne bagikuba nati America nga bagamba nti bano benyigidde mu kuwagira M23 okumala ebbanga ddene era ne basaba ne government eya Congo ne gwanga erya Rwanda buli omwa holding accountable eri abo abatadde sente mu kulwanagana kuno era ne negotiations ez'omu Angola zigende maaso n'okubeera nti ziddamu zitukizibwe okubeera nti bino byonna bikomekerezebwa nati zino zirina kye ziyambako ku lutalo luno olugenda maaso
kubeera nti luyimirira nati zino ziteereddwa ku bantu sekinoomu kakati ku muntu yes abajja kunyigirizibwa ojja kusanga alina abaana baali yagadde ogenda okusomera mu America ojja kusanga waliwo akasente akali mu zi accounts ezo era kyovula abamu kati sente baatandika kuzeeterekera mu mirandira gya kookoowe nange oba ne garanti nti enkuyege tezijja genda kuzirya ne bagandi bakusibiddewo ojja kusanga togenze ku pressure yaga nti sente bazikwatiddeyo mu mawanga sikyasobola kuzibaako access at an individual level oba osobola ate especially kati bugandi oteereddeko mu sanctions international travel etandika okubeera limited ogenda ku receivingibwa mu mbeera ki. This is the Minister of Regional Cooperation. Regional means I know kuba nti atambula mu regions. Abaffe kati pressure egenda kuteekebwa ku mawanga ag'omu region nago gasobola okuba nti gakkiriza sanctions ziri kubanga sanctions sometimes oftentimes ojja kusanga mu European Union tojja kusobola kuyingira mu America tojja kusobola kuyingira naye olwo obutuuka ne bufuuka exclusive gweri oli mu kulwana na European Union bwekituuka ku Africa n'oga nti ono mutereko sanctions amawanga gamu ne mu Europe gayinza n'oga nti katumwanirize tusikama tuga America so diplomatically wakyaliwo like games nyingi okusiba omuntu as an individual yes image ye ng'omuntu oba oyina engeri gy'ogihaminze but for a country I don't think there is much kyobogenza okuba nti otuga naddala ku ekyo ekiba kigenda mu maaso olina okusanga ekintu kirimu so in deep ngomaze okiyingira kyetwalise knee deep mu Lungereza knee deep kitegeeza nti omaze okuyingira ettosi bwe limala okutuuka mu maviivi nga liva wansi omanya nno kati nowe kuba kuwuga kuzibuwala wekuba kweweta ng'olivaamu siryawo kati mu mbeera gye tulimu kati abantu bali entangled so deep naye Rwanda it will be knee deep mu mbeera eno bwefaanagana unless ngoze with something ekiri conclusive I don't think oyina kyosolvinze so sanctions zoogerwa Russia bagikuba sanctions emyaka 3 giwera wiiki ejja tuweze emyaka 3 kyolutalo lwa Ukraine litandika emyaka 3 giweze mangu nnyo yes kakati okuba nti nga 23 Feb kakati okulanga ku Sunday zirwe tuyiweze emyaka 3 in fact yencha Russia okuva bagiteerako okwakulizo sanctions ezo zigikyusizzaako ki other than freezing sente ziri eri Russia kati yatuuse omwaka ogwedde nga ye largest economy mu Europe the fastest growing economy in Europe amidst sanctions how do you explain that so sanctions sometimes zisobola okuteeka pressure kati would you say wakasibowaga nti batadde sanctions ku president w'e Rwanda oh that's a different case that's a different story that's a different story as it is now ndaba nga bikyali bigambo ate it's kind of lip service bana abantu bamanyi etabbu weri mu kuva kyendowooza nti kalinze ntandawa tukyatagala naye nga ekyokola kwate naye ekikuluma kutu naye ate kati oli mu kutakula kannaswi wansi kati so ndi mukulanga there is wakyaliwo obutaadressinga issue and real issue emanyiddwa naye nga abagiryako real issue bangi kati oli atyo okugenda akwate kuli kwennyini kubanga kyaba agenda okukosa kiba kinene kukola lyo omuntu wa bulijjo 17 tugenda funa obulango buno butono nnyo gwalina ekibuuzo kyoyagala okubuuza ku programu eya leero naddala eri Hajj Kasim Kyiira nkwaniriza enamba eri 075 075 1079 simbyo 00 075 1079 oba ku 078 3 tukomawo n'ebibuuzo byammwe mu ddakiika entonotono ezisigaddeyo. Oyambukira ku misinde gya yiri mu by'emirimu. Emisinde ku nyambukira tegereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Ne mmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. Finance Trust Bank
yaniriza enkola ennyangu ate ng'esoboka ey'okusasula school fees ng'okozesa agent banking ne trust mobile. Biseera bya kuzza baana ku ssomero n'ennaku ez'okusimba layini empanvu mu banka n'okubuuza bu banka slip zaggwako dda. Kati osobola okusasula school fees wonna w'oli n'enkola ya school fees pay emitendera gyonna n'ogimaliriza mu ddakiika buddakiika. Nyiga star 224 osobola okukozesa enkola eya agent banking oba okozesa school fees pay ng'oyita mu trust mobile app okusobola okwegatta ku nsi empya ey'okusasula ebisale okugonzeddwamu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0800 220 500. Finance Trust Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku miliyoni 10. Ekifuula engano kw'ossa n'akawunga ka Spring Flour eby'enjawulo bye biriisa omuli vitamins omwenda ne minerals. Spring Flour ali ku mutindo gwa waggulu ddala ng'era osobola okumufuna mu maduuka ne supermarkets okwetoola eggwanga ku bbeeyi ensaamusaamu. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers Limited abasangibwa e Busega. Boda, ntwala ku Finance Trust Bank. Lwaki tutambulawo? Wamma gwe boda. Ogenda wa? Ku Finance Trust. Awo ku mulirwano. Tambulawo naawe. Naye bano bagabi ba boda babadde kintambule watenga wala. Ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku by'ensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti, kuggyayo nsimbi, kakubere kuteekayo nsimbi, tusangaawo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe ka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking, banka ey'oku muliraano. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Weefunire StarTimes Solar olw'osabukulu l'ekirabo ekijjudde ekitangaala n'ebisanyusa ebirala nkumuliitu ng'osasula nnusu 7 zokka buli lunaku. Weefunire StarTimes S50 ng'enegirako ettaala w'okyajingira essimu, lithium battery y'amaanyi, rediyo ng'erina ne wooteeka fulashi kw'ossa n'omuzindaalo ogwa bluetooth. Ate oba owetaaga okweyongera okunyumirwa weefunire StarTimes S130 nga yejjirako TV ya inch 32 kw'ossa ne subscription ya StarTimes ng'esasuliddwa okumala emyaka 2 beddu. StarTimes Solar, more than just solar. Funa akaseera k'okuzza abaana ku ssomero akataliimu kukakaalukana ne Finance Trust Bankers School Fees Solutions. Kati bw'okenyerera empanvu mu banka ng'okozesa agent banking oba trust mobile app okumaliriza ebizibu byo byonna eby'okusasula school fees kw'ossa n'ebyo byonna bye weetaaga mu kutambuza ensimbi. Kati osobola okufuula akaseera k'okuzza abaana ku ssomero akangu ddala ne Finance Trust Bank. Kyalira website eya Finance Trust Bank oba amatabi gaffe gonna okwetooloola eggwanga lyonna oba okube ku 0800 220 500. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10. Kukola eri omuntu wa bulijjo 107.9 Part of Africa Radio. Mwebale nnyo, mwebalire ddala yonna gye musinzira okutugoberera. Mukyala Swabule wa Kiso, weebale kubeera nti naawe kwoli nnyo ku mukutu. Kukola eri omuntu wa bulijjo ka message nkalabyo ngambye nti kwoli Etihad International School Kyiira Kampala. Essomero lino liri international, liri ku syllabus 2. Bongera okutegeeza nti balina syllabus ya Cambridge curriculum wamu ne Islamic theology ng'eyo ya ddiini Busiraamu. Basomesa theology mu idadi ne thanawi, bafulumya omwana ali ku mutindo gw'ensi yonna nga n'Oluwarabu alutegeera ddala bulungi. Balina tahfidh program mwe bakwasa abaana Qur'ani ku mwoyo oba kiyite Qur'an memorization. Ekigendererwa ekya Etihad International School kwe kufulumya omwana ali ku mutendera gw'ensi yonna international standard ate nga n'empisa z'eddiini azirina. Bakugamba nti Etihad lisangibwa Kito Kyiira Division mu Wakiso District, era okuwandiika abaana kugenda mu maaso mu January ne February ono. Nabwe kityo bongera okutegeeza nti bawandiisa abayizi okuva ku kilasi ya 7 kw'ossa ne kilasi ya 13. Awo abasomera mu Cambridge curriculum oba okitegeera bulungi kye kitegeeza nabwe kitutwala omwana asome. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0772 40 30 oba ku 0701 65 22 50 oba ku 0705 07 78 69 oba ku website www.ethadinternationalschool.com.
abeera nti obanoonyako ojja kubafuna bulungi bakugamba nti stand out for knowledge and morality. Part of Africa Radio. Wanjisebo ate n'okutuukako 075597900 ne ku 0788236 obuuze ekibuuzo kyo eri Hajj Kasim Kyiira abeere nti ate akuddamu bulungi ddala. Wangi Pale FM naye ate bwatu bwakoze. Okay, tugendeko ku mukutu ogwa WhatsApp kubaako ebibuuzo biba bingi nga tewe nkwasaganya ku simu eno kubeera nti tutambulira ddala ku page yemu. Okay, kanfuna ono Pale FM. Kale munnange nawe gyebale ssebo. Kale munnange. Amanya bisiriza gwekini kuveka gyatene nakawuka. Ekibuuzo kyange jenono yaladumira amagye ag'omu Western Gaddafi yarazaalibwa oba Khalifa Gaddafi. Khalifani yaragawa yarakulira ekiwaayo ekyo nga kyamuwuliza. Yali akulembera kiwaayo ki? General Haftar. Ogamba General Khalifa Haftar. General Haftar. Okay. Haji General Khalifa Haftar. Kiriyo bali na kino kitwale tuyina. Yes, Haftar jari naye ganti alinga yakakana. Oluvanyuma rwa Turkey, United Arab Emirates ne Qatar atokuyingira mu nsonga abali bamuwaga Qatar Turkey okusinga ne babanga government eringe yabamwa kesi kasikamu ne bagezaako okutandika enteseganya ez'okuteekawo government eyawamu tebanasobola kukituukako mu bujjuvu naye at least okulwanagana kati kulinga okwakola Turkey baagikaka ejjewo obuyambi. Pale FM. Wanjisebo. Kulamusiza sebo. Nange bwentyo. Mweba kutuweereza bulungi sebo. Naawe okuwuliriza. Nze Oscar Jalabino omululu w'Omuganda eno ekingo. Ye Oscar omululu w'Omuganda. Nze mbuuza nti ddala aba M23 abuusala bagayire bakongo oba balayisida. Ekibuuzo ekyokubiri ddala bayinza okuwamba Congo yonna ensi ekkiriza mwebanyo balirekera ndabira nnyo omukulu mwagala nnyo. Kale munnange Oscar akwagala nnyo Haji. Neyanziza bwana Oscar sebo. Abuuza aba M23 ba Congo. M23 ba Congo. Bakongo ayandoza n'entabwe yonna weeva ku kibuuzo kyennyini nga bwakibuuzizza nabo kibalwanirira okuba nti babeera recognized okubeera abakongo. Definitely given nti boogera olulimi olunyarwanda kijjamu n'endoza ekyo twakinnyonnyola nga tulaga ng'Uganda bw'olina abafumbira bowulira ojja kuwulira nga balinga aboogera olunyarwanda waliwo n'abanyarwanda wano mu Uganda nga boogera lunyarwanda naye nga bannayuganda. Then bonagenda Tanzania waliwo bayita abahangaza bali mu bitundu by'ekaragwe wano bogerera ddala lunyarwanda nga ate ba Tanzania mu Congo mwennyini mulimu bayita abahutu nga sigwanga gabonaga nti abahutu abatuusi balina engeri gye bapayidinganga nga buli muntu kabira eziwerako ne babatuuma abahutu era boogera lunyarwanda olwabiro lulinga olukiga luzito mu mbeera zaalwo naye bano bo abanyamulenge nabo bakongo era nga bwe twanyonnyola ebyafaayo byabwe ensalo engeri gye zaabateekayo ne ziba nti zaabasuula mu Congo ogenda okwesanga nga ensalo z'abafuzi b'amatwale zibatadde mu Congo. So bemanyi ng'abakongo era bwe baagala bamanyike ng'abakongo. Ekibuuzo kyo kibadde kigamba basobola okuwamba Congo yonna. Obuyeekera kasaba nti butandise teri kitasoboka. President Museveni wano yatandika n'emmundu 27 n'abalwanyi mbale naye revolution etuuka nejja netuuka we yatuuka newamba. President Damini bamulwanyisa emyaka 7 kuva mu 7 mu gumuru yagenda ku bukulembeze mpaka 79 nga bayambibwa Tanzania mu butongole bajja ne bawamba eggwanga. So muyekere banga yamanya nti azze asobola okujja n'akwata abe Syria obalabye sibe bangi ne batuuse ne kastofuna mu kafosi embeera zisobola okujja ne zijja nti zikuteerawo embeera ennungi ekusobozesa okuba nti otuuka ku buwanguzi obwo. Ono kasembereyo ddala Pale FM. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsubuga mu kirokole. Ani? Yisa nsubuga mu kirokole. Yisa nsubuga.
kakati kyembyuzo kyange kyemadde mbuuza kana maji Museveni gatute e Congo no gagala funa gatwalako mu kitundu kyago kale mukulu Nsubuga bwana Nsubuga kye kibuzo kinagaye nange ndabadde njagamba tikamaro genda mbeko okuwurugumyako obusimu obuwerako maze wiki namba nga wetegereze kibuzo kajimbo byanga bulwengezaako kola like buli je nkivuga nga kinawo kituuka ne kitomera ekisenge takati kyetaagisa okujja okulaba abafe tugenda kwesanga kwa katunda we twabererako mu kavuyo ke Congo nga waliwo group y'abalwanyi babera na Kampala bajja wano meetings wezikolerwa twalina RCD Kisangani yali aba professor Wamba Diawamba bonna bayingira Kampala ne bajjeno Rwanda ngeina RCD Goma yali mu babizima Karaha abali mu bonna Mbusi Nyamwisi Mbusa Nyamwisi bonna nga bagenda Kigali gye bakimama ulire nenga bonna bali mu kurwana kugeza kurwanyisa government ya President Kabila Laurent Désiré okutuza ddala bakakibo ogenda mu enteseganya Sun City ezamaliriza olutalo mu mwaka gw'2022 ne batula ku mmeeza ekyayimiriza embeera n'okuzaawe Congo akatone nnyo aka government eringa ngeri stable nga bamaze okugenda nga baleeta groups zino ez'enjawulo ziteeka n'okuzintegratinga mu government Hajj akadde katukutte tusibula abawuliriza bwebaza bawulidde batuwuliriza era n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okumanya n'okutegeera n'okwawula ekiri wakati wa byombi yes tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala atuyise mu mbeera zonna ez'obuzibu ez'obugubi ebijja mu maaso ne bye mu kakati atwanguyiza tuwe obulamu obulungi ku dunia kuno ne ku akhira sebo ndowooza okujjako okutumira abawuliriza bonna n'okubagaliza weekend ennungi kijja kusinga waawo. Amina. Kukula eri omuntu wa bulijjo 139 military veteran sergeant tulira aba Charles from Luzira Safina zone ogambye oli timu Putin obaddeko nnyongo otugoberera Shadia osinzidde Jordan nawe bale kuwuliriza webaziza program n'ogamba nti Hajji omwagala nnyo ayina engeri gyakuwa analysis Shadia Jordan webale tugoberera mwe aba Palestina babadde bagala baleeteyo wamwe nagamba assalamu alaikum saba Haji ampe ku analysis y'amawanga ga Bulaya amawanga ago aga Bulaya gasobola okuyimiriza olutalo lwa Ukraine nga US ekivuddemu Bulaya esobola okuziba eddibu America webevudde mu mbeera yonna mu kuwa obuyambi eri eggwanga erya Ukraine kibuzo kizza tekibadde kizito naye simanyi obudde wa next week tujja kutandikirawo next week okuddamu ekibuzo kyo kijjukire gamba tujja kukijjukira inshallah Allah jatusobozesa Russia tesobola kuyamba Hamasi ne bakuba Israeli ne bava ku ttaka ly'aba Palestina nawe ekibuzo kyo tujja kiddamu naga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh webale kuweereza sebo brohood nze ingini ya Asadu Kizito emunyonyo kwendi nnyo nawo bakabombulabye tusembeyo noono agambe I would like to know Israeli ya Netanyahu bwe gwanga okutuukiriza obukwakulizo bwegana okutuukiriza obukwakulizo bw'endagaano ki ekiyinza okukolebwa asking Haji ogambe gwe Yusufu enansana nawo bakambulabye tujja kutandikira week ejja nayo pale FM mwe bali kuweereza ne nareba Rogers enamuwongo nawo baddeko ku mukutu tetujja sukaawo kujja kukulekera abe byemizannyo baje bakongereyo sports team keje kuwa ensonga zonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esawa zigenda kukwera musanvu ez'emisana. Time check ekuleeteddwa MTN Momo. Sente zo bwe ziba tezimala gattako ne Momo Advance. Kozesa Momo app oba onyige *165*5 osasule bills zo